Ekitongole kya Nakyewa ekifuubanira okutumbula embeera z'abantu mu byobulamu mu byenfuna n'endya ennungi n'okutumbula ebyobulimi eky'Essasakawa kidduukiridde abalimi n'ensigo ezikozesebwa mu nnima ey'omulembe. Tubawadde ensigo z'enva endiibwa basobole okwongera okuba abagumu mu mubiri gwabwe okulwanyisa obulwadde bwonna. Akikulira mu ggwanga Dr. Roselyn Nyamutale ne Dr. Patience Byamugisha Kaminsona wa Minisitule y'ebyobulamu bawadde abalimisa amasimu ag'omulembe okusomesezaako abalimi mu ggwanga nga bano babadde banyigirizibwa nnyo olw'ekirwadde kya COVID-19 ng'omukolo gubadde ku Fairway Hotel mu Kampala. Abalimisa baffe tebatuukirira buli omu naye bwe baba balina amasimu basobola kutuukirira abalimi bangi kubanga omulimi abuuza kyayagala ate ne extension worker n'amuddamu. Abalimi era baweereddwa ebyuma ebyeyambisibwa mu kukungula nga Byamugisha yeebazizza Abasasakawa Global 2000 olw'okuyambanga abalimi. Kati tubawadde box plows. Plows genda kubayamba kulaba nti bakozesa maanyi mangi. Ekitegeeza nti bw'aba abadde alima eka emu asobola kulima acres 2 n'ayongerako ku birime by'alime era n'amakungula gaba geeyongera. Abamu ku balimi yabaganyuddwa mu nteekateeka eno nabo basiimye bya nsuso. Ndi musanyufu nnyo olwaleero kuba nti Ssasaka yavuddeyo negulira abalimisa be tuyita ba CPFs abo wansi ba community based facilitators ababeera ku byalo n'abalimi nebagulira amasimu. Batusomesa tufune emisomo batuwa ensigo ez'omulembe. Damba Taddeo ne Joseph Innocent Senfuma bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.